to. Mu bubaka bwe obw'amazuukira ga Kristo, Bishop Robert Muhirwa ow'essaza lya Fort Portal mwennyamivu olw'abakwasisa amateeka obutateekesa mu nkola etteeka eriruŋŋamya ebireekaana. Agamba nti abantu tebakyebaka olw'ebiwoggana n'okulemesa abavubuka okukola olw'okusulanga mu bidongo ekyongedde okusaasaana kw'akawuka ka mukenenya n'obubbi mu kitundu. Ndukusabira abembezi baitu aba gavumenti obona orukwatwaho abaserukale baitu ekintu kinu kitwara nk'ekikuru habwokuba kija kuba nikyongera engeso embi omu nsi yaitu Uganda. Mbagondeza amahumbuuka amarungi ga Mukama waitu Yesu Kristo kandi obusinge bwa Mukama. Akuutidde abantu abaasowagana mu kiseera ky'akalulu okusonyiwagana mu kiseera kino eky'ekisiibo baddemu bakwatagane. Abembezi abirengo rw'ihanga, pulezidenti, members of parliament n'entebe ezindi LC n'ahandi. Baitu tusangira omu bwire bw'okukoma bunu abantu abamu bahumirangaine bajumangaine abandi barabamu abandi basingwa. So kirungi muno bwire nka bunu tugarukanganemu turekwikara omu biniga baitu tugarukanganemu nukwo tube n'obusinge n'eteeka. Ono era awadde obubaka bwa Papa Leo gwe basinkana wiiki ewedde obw'okuvumirira abavujjira entalo mu Africa n'ekigendererwa eky'okukusa eby'obugagga nga zaabu ekiviiriddeko ababundabunda okweyongera mu Uganda. The causes of refugees we know are from war, but these wars are being orchestrated by some companies who are extracting minerals from the Congo, even from the Sudan. And so they're happy that these wars are continuing when minerals are being extracted. So he asked us to raise our voices. Papa Leo era ayagala wabeewo okuteeseganya wakati w'amawanga ga Middle East okumalawo olutalo mu mawanga gano. Mu bubaka bwe obwa Easter, omulabirizi w'obulabirizi bwa Busoga, Right Reverend Grace Lubaale, asabye President Museveni ate abasibe bonna be yakwatira mu kalulu nga kyekirabo kyayinza okuwa bannayuganda ekya Easter. Whoever is a political prisoner, I appeal to every whoever is concerned that they should be released so they can have their Easter at home. Those who have cases to answer, justice should move very fast. Ono era asabye nti abasibe abaludde mu makomera batwalibwe mu kkooti basobole okufuna obwenkanya. When police comes to arrest you on a criminal matter, they have already established substantial evidence. So it requires them to assemble a file in the shortest time and you are tried. So how can someone be on remand for 5 years? That's not acceptable. It's not in the law. Talemye kulabula bantu abagambibwa okunyaga ettaka ly'ekkanisa nti bubakeeredde era ategeezezza ng'obulabirizi bwe buli mu kaweefube okufuna ebyapa ku ttaka ly'ekkanisa mu bulabirizi buno okutwaliza wamu. If there are challenges of theft or impunity or grabbing church land, they must leave now. Omulabirizi Lubaale akubiriza abakristaayo okwekwata Yesu Kristo wakati mu bisoomoozo ebingi bye bayitamu mu bulamu bw'ensi.